Ate obuzibu bwa kukikuba. Kali kiyinza okugaana. My dear. Naye nga anyway we tutunulira grounds eziri wakati wammwe naye bwe tutunulira talent. Cindy. Yes. Reality wano gye twetaaga. Kituufu. Reality mukimanyi. Ekituufu kiri ki? Ekituufu mukimanyi. Kiri ki? Sirina kye nnina kunnyonnyola. Ekituufu mukimanyi. So last year olwimba luno olwafulumira nali njaga nnyo Balaga. Kyovulaba said yes to the battle. Si yenze yagisaba naye omuntu bwe yagisaba ne ngamba kiriya nze ndyoke kati. Yalaga side eri. Yabulira wa gundi eyo. Batya naawe. Okimanyi side emu yatya. That is why it did not happen. But me I was open as a business. Olaba otya singa yeggulawo ebivulu bannange. Eyo gundi ebeekola. Nze kankubulire any day nze siina artist gwe ntya. You understand? Naddala wano nga boga mu East Africa. Siina gwe ntya. In fact we tujja Africa nze ntya ba legend kati nga bolaba ba Angelique Kidjo story. Because their careers are not just about their music. It's a legacy. It's so you're competing with a lot. Naye bwe tuba twekuba hit for hit doboozi biki awo nze siina gwe ntya. Ate bwe tuba mu jimu waliwo ebigambo ebitera okukozesebwa omuntu agamba nange oyo mwewulira. Naye nzo n'oyogera n'endabira ddala ng'oliga mwewulira. It is a big shot. MC Kakos, the microphone soldier. Simba, ready etakkiriza bawuliriza baayo kuyongobera wadde oku nkwetegekedde ebbanga nkwesunze nga ceke mu banka ng'amazimu tanka nkulukuta ondi ng'onneetaaga omuwendo gyandiko n'osuba gwe tomanyi kyendiko leero nze kintu kyo nzabimala bebe nzaaliko I'ma call you daddy, I call you papi. Come see me twerk it, I know you like it. I'ma call you daddy, I call you papi. Come see me twerk it, I know you like it. So they make a boom party on my body. Let's make a boom party for me yard. Come on, make a boom party for my body. Let's make a boom party for me yard. Tuchari ku Simba program nuche yedembe ne Cinderella baby the king has over. Tukuchatambuza ensonga za music ngabo tulino kikola. Cindy, waliwo enkola ey'okuyamba koko ku bantu abalina talent. Definitely, yes. Engeri jozengo gwa collaborations eziwerako. Yes, ne abavubuka n'abantu abalala balina talent. That is true. Olina Mudra, Gael, Viper Ranking, olina Skalo Kasita. Yes, that is true. Then olina ani omulala ogoyogeddeko? Nina bendi okwanje. Gravity si omulala. Gravity tomuteke atali yeyo. That's already established talents and toes. Of course there are others bamutana bakuwulira who we are working with the studio. Naye for those ones boyogeddeko, you know I rarely do collaborations. Yeah, of course. Yes, abantu bakingamba nyo togala kola nabanno biki. Kati nze collaboration has to make sense to me. Artist omunene tanneetaaga. Kiki kyotegeeza boyogera sense? Has to make sense ntino manyi wali ndabye abantu abakoze collabo n'omuntu like buchanga wabenda mu studio teba meetingangako chagwerawo. So it's like there's no point why did you work together when you never perform together. So njagala kolagana n'omuntu ng'asobola okugenda nange the whole journey. Then also njagala okuba nti either onyambyeko banze nkuyambyeko. Somebody has benefited from the collaboration. Kati bano ba artist abapya naddala nze bwe ndaba talent mangamba why let me put my brick kanti take something tinange na muyamba tafali kantekemu ettaffaali lyange nti nze naliwo okuba talent mbanjirabye because number one for me has to be talent. Of course. Then the rest can come in after that. So just those young artists bemuzze mulaba nga nkola nabo. It's been just me putting a brick on talent gye ndabe nga bana Uganda waliwo ono. I feel very mpulira bulungi okuba nti mbadde mu kintu bwekityo nti I introduce people to a big market. Bana abalala tebakwa approachinga abalala natuvudde ku mujiji guli. It's actually very rare that artists approach me okukola nabo. Kiri really rare nti artists avudde nagamba omunene nti jangu tukole. No, it's actually a very rare thing. Why? Wabula simanyi. But balooza
onoteekawo terms and conditions zinzo balemesa oba balowooza oyinza okikuba basinga n'obalabisa. Ndowooza byombi because collaborations bw'okola n'omuntu ate nga yamanyi nnyo akwambula gwe ate n'oswala okitegeera n'alagayo weaknesses. Then as also bw'okola n'omuntu ng'ate naawe omusinganyo okugamba kirina okuba nga muli certain level. That's why I'm saying it has to make sense. Ku bonna b'okoze nabo Cindy bano be twogeddeko eriwa gye wafiiringa n'ogamba at least nti tukoze ffenna tubadde ne talent biki Viper ranking enidde banaye the Kalenza kalina talent. He's really good and then twali mu studio ffenna and the way gye twavibinga because of course yali antyambo artist omunene biki yaŋŋamba one day yali wano wamugamba free nkwataako naye yaŋŋamba yali akankana kati wamugamba nkwataako mu kiwato totya no twali mu video kati ng'akankana naŋŋamba natya nebazisobola mukwatako kituufu yali akankanenga the whole time because he had so much respect naye nga yo talent agirina I had to help him nawuliza music ne ngamba n'omulenzi nina omuyamba. Weyo tuveeyo ku Cindy tugenda kuddako ku nsonga ya relationship. I'm going personal now. Mulira akamanyira oludde ebbanga nga todetinga musajja yenna okutegeera mutuufu since after Kenny kituufu ndudde mwana neŋŋamba ndala bikiireana nalagala okulaba okyali ng'agizeene mwana oyo gayi alina omukisa mwana gayi gwe bw'obadde oli ng'owulira olina omukisa mwana simanyi nakumanya bino bisima yafuna ebisima by'otamanyi nakumanya kati nagenda okugiraawo ng'ogize kalateze nali manyi okgenda kugira walala nagenda n'ogira oti gayi yakusanga wasinga yansanga mu mirimu gyange gyenkola twali for the first time nayingira into movies so before nali njagala ebya movies naye nga sifunako omuntu alina scripting kwata ng'omuntu so aba bish films obampereza script nengitunulira I really liked it so netwesanga because naye yali mu film eyo netumitinga ku set eya Bella. Yes, that's how we met. Kati waliwo enjogera egamba nti wayagala omuntu yali akukuba ebifaananyi owulira ekintu ekyo nti wayagalayo camera person akukuba ebifaananyi. My official photographer is called Guts MC. Guts photography. Yakuba ebifaananyi byentera olaba bamuyita Guts saate Prince si yeye kakiringa for example bwengamba nti you and I are dating nembeera nti ndi ku mulimu for example bandi kuzimba naye nga waliwo ekigaine kwamba jangu onyambeko wekyali is that he's a cinematographer so he likes pictures so when ali ku show Guts watajidde nemugamba you come you take the pictures teyajja kuba bifaananyi byokka nedda just yali ayambaddemuwo kitegeera nti I'm helping my girlfriend I'm going to take pictures n'abeerawo and sometimes olusi nature security walaba tino tewaliwo muntu ng'abeerawo kitegeera n'abako basindikasindikawo muviri kati awo nga gw'owulira muli mutima agulya okimanyi nogala bagaya mpaka yabannange yalina keya nyingi so ebintu yabinkolera because I'm the girlfriend not kubanga nti bwatyo kitegeera teyali bouncer wange teyali photographer he just did it kubanga njagala yes naye abantu bakikuliriza and I understand that it's a nice story but it's not the truth. naye kati for how long mumaze banga kinga mudede 4 years naye kati wandibadde owandawanda wakiri Cindy omwana oli akuziye kati oŋŋamba Kakos wetuva wano twala wakiri ewali emiyembe tuyiteko nakasero tufune kuki mwana kumumbwa Cindy leka ate naawe kugira gawe wasumulukuka luli sumulukuka oli akuze nkyagala it's true I want muwala wange ali myaka 9 kati njagala nnyo okuzaala abaana naye luno njagala kikola bulungi totusubiza ekidaala kyenjagala njagala ekidaala yes because last time nabikola bwentyo nti nali n'omusajja nemuzaalira nendowooza nti obufumbo bunayitira awo mu kumuzaalira naye tekyakola so this time neŋŋamba kale love ne baby katubiseparating muganda wange sikyali wange ng'olabye made banyi yagwambisima kiwedde kati ate otaddemu obukwakulizo tebituukawo waliwo oli eyagamba nti oba tewekebeza musaayi sijja bikola kati gotaddeyo yes kibeera ekyo okikoze otya okuba nga togira nkola ntya kuwandawanda
Good process ziri nyingi nnyo olina okweteeka mu gata. Sometimes gata ekola, then sometimes waliyo amakerenda bw'oweekebera omusaayi you find out eriwo ekukolera because oluusi kiyinza okukola bubi. Kati lwaki obikola ebyo nga kyali waali naye obudde tebunnatuuka. Kati wano wenjagala okufunanga president wa UMA eri tuveeyo ewaka mu kiyungu webale nnyo okusinziira engeri gye nkulaba tuveeyo mwenzi okulaba nga ngenze nnyo ku kyana musanvu akasirisa satu famama fe Radio Simba mpologoma nujo yadembe baketa bosit kayimba kayitirivu mudra Cinderella baby the king has over bakubya kayimba baketa moto kakalu kasita ne Cinderella baby walukaga kutumide namuwulidde eva smart nebuuza aba mu byokola byonna naawe olinamu ekiruubirirwa ky'okwesimbawo kuba ye meya? No, not at the moment, nedda. Nze ndaba maybe retirement because ntandise ofuna like calls okuva Mbale okuva wembeera kati wane Kampala same thing. Wasimba wakiri kansala twagala kuwagira naye ate si kati kansooke nkwasaganye UMA. Wano wenjagalira okusooka twogere ku nsonga ya UMA efuse ekizibu tetuyinza okwogera. UMA bwe tuba tutunuulira regime ya Sophie. Sophie yaliwo natuka ekiseera nga alizayininga agenda mu byabufuzi nakola nga constitution bwegamba. Then bwe yavaako Waikibenda najjanga president. By that time ye yali vice president. Kati mu kaseera kano Waikibenda ebintu yabisuddewo. Bwe yabisuddewo wabadde vice we. Kati mu kubeera vice we neojja ne bagamba nti acting president. Naye na Cindy wano wenjagalira okubuuza UMA bwe tugitunuulira akabanga koogibaddemu n'engeri gy'obadde gy'ogifollowinga ekizibu ki ekiddusa abantu abo? Abayimbi si bangu bakulembera. They're not easy. Oli kudealinga n'abantu abali creative, bali emotional. So, and also with UMA, the other thing we have is that tuli in direct contact n'abantu betufuga. Ekyo kintu kizibu nnyo. You imagine if our president right now singa yalina namba za buli omu katumanyi bana bamuvuma mu social media singa bali basobola omuvumira ku simu ye. You know, like that's the problem. Tino tuli in touch with everybody. So omuntu wabeera ine emotions oba takwagala oba bikyakuweereza ku simu. It's too personal. So abantu abamu kituuka ne kibalema. Oluusi okola ekintu ne batasiima wali abakuvuma wali abagamba nze toli lidda wange ate byonna obifuna first hand si mawulire bakugamba. You know, so abayimbi be bakyasinga okuzalawa abayimbi be bakyasinga okuba nti they feel like this world belongs to them. Ebyo byonna manyi buli muyimba alina obunene obubwe. So when you lead such people it is very hard. So pressure ndowooza bwe buzibu bwe tubadde nabo nebo baddusa. Bwe tukitunuulira okyeyimbyemu bwe tukitunuulira kati we twogerera ye lwaki nkwita ne acting president president wa UMA ate kati waliwo omulala ye gwe kati tutunuulira ababadde bajja nga ba vice we bali pressinga waawo ne baziba ekituli naye nga tewaliwo kuddamu kulonda. Kituufu before tekyabaddewo. Gw'olowooza abantu bano banakuwa ekitiibwa n'okukkiririza mu bukulembeze bwo naddala bano abali ku lukiiko nga tebazeemu kutegeka kalulu kuddamu kulonda president waabwe? Kati according to the constitution tulina okuddamu tulonde unless otherwise if oba wali wayagala ogikwatako abalina consultinga abalina consultinga because nga tuli mu lockdown okitegeera kati we're wondering tugenda kwasaganya tutya the voting since we can't gather numbers social distancing biki naye according to the constitution tulina okukola ki okuba ne elections. So I can't agamba muno if they don't vote me biki because we have to go get into voting. Opportunity eyo bwejja Cindy onojja n'osaba kubanga kati oli mu ofiisi eyo nga bwe tulinda okulonda si bwe kiri onoosaba. Nasabye nagambye ba artists like my cabinet ne ba artists abali mu UMA n'aba government have expressed interest nti njagala kustandinga for actual presidency mweno regime eddako. Ekyaddusa bali gwe tokitidde? Sikitidde kuba nakibaddemu nenkiraba nti kati kino nemmanya nti nonze nja kibuuka bwe nti naye obuzibu buliwa abayimbi kwezalawa na butakkiriziganya buyinza okuba nga bubasubiza emikisa mingi abantu tebakkiririza mu UMA. Olowooza lwaki tebakkiririza mu UMA?
buzibu ki bw'owulira omuyimbi yenna n'omugamba uma balina enteekateeka bweti uma ng'agamba wa bo tebalina lugendo lwaki ensonga eri bwetyo nga muyimbi munno ate imagine yayogera ekintu bwekyo and it's unfortunate kintu si kirungi nti abayimbi twesembya and also because there is no other association eketaringa ku muyimbi efaayo nga uma tewali ddala tewali bana bakola as in somebody akola directly ne artist is only uma abasigadde bonna bakolera eyo tuwulira nti basazeewo ebintu wano Uganda Culture Forum muzi office fwe tutabadde kati we are the only people who are direct twogedde n'omuntu nti mwana story kibagambye kino fefeka abaliwo so but then we have so much negativity eri fellow artists so it's really unfortunate but I have to say it happens to a lot of political situations so I think with time artists will get into it bamanye nti no bw'okiswaza kiremesa bulemesa of course bw'okiswaza kiremesa there's nowhere that we are going just because you don't like us uma will still be there olinako statement gibatera okukootingako nga ogamba nti uma terina kugulira wo mmere uma si taatawo si maamawo kyo kituufu si jjajjawo kati tusobola kukinnyonnyola tutya omuntu eyakifuna obubi luli oyongere okukinnyonnyola nekwewasinzira okukyogera lwaki oyogera bwotyo ng'ate nze mba nsuubira ng'omuyimbi nti president wange Cinderella the King Haso bw'aba yakituddemu myaka 15 experience amanyi ebizibu bya Haso kati lwaki akawunga kaba takasindika kati nze njagala nnyo okubeera honest mu kubeera honest some people balowooza nti ndi kubeera rude but me I'd rather tell you the truth than lie to you kubanga njagala mbonjagale and then enkyabi nneme okitegeera so I'd rather tell you the truth music industry right now ekizibu ekisinga nze tetulina structures omuntu bw'afuna oluyimba lwe nga yagala dufunamu talina bwa complaining era talina bwalwanira you understand tuli awo tweyiiya an artist is far more than just a stage far more bingi nnyo sente za artists ezisinga tezirina kuva ku stage zirina kubeera mu avenues endala nga bwolaba UPRS nga bwolaba endorsements nga bwolaba ki buno bukola tunes yes naye wona tetuli protected omuntu watwala kola back tunes zo n'atakusasula myaka 5 tolina w'omulopera because w'omulopa mupoliisi n'abasasula emitwalo 5 bamuta oyite eno left ye naye bangamba UPRS kati yatereera mbuka sente bagira anti kubanga pressure evawa eno oma okitegeera without that will not happen kati fa osobola bagamba kati fe twin artist bali eno bw'omutatuukiriza kino we're going to make sure that everybody here tabawagira and we can speak to the government wagamba no kati bano tebatukolera tutekewo ekirala and the powers that can happen because fe ba artist kati bwe tusuubirayo mmere tusuubireyo kimu uma ng'abayimbi tusuubira nti no artist ovudde eri okoze oluyimba lwo career yo okoze otadde ku YouTube buli kimu kati waliwo akutawaanya ku street like for you to develop your career there are people disturbing you that's where we come in okitegeera not to pay for your video to give you rent none of that genda ofuna omulimu ebyo byekolere naye music won't no legacy yo gye twagala protecting twagala okuba nti abantu bano abanene nga bolaba the BBC Bobby Wine Baby Cool and Chameleon bonti no ye legacy gyatuusiza we want to protect that legacy ntino Kalubedi Chameleon and his kids are set up for life because of abantu ababuilding ki industry so omugenda kulondola omuziki gwange Benga nsobola okugufunamu. Tuteekawo policies nga ziri strong. Okuba nti no bwogenda n'oloopa bano I'll give an example yakasiwukira cause sells music. Bwogenda n'oloopa kasiwukira bajja musiba byennyini nga tasobola kuvaayo. Because bano abaana abasalasala ennyimba zammwe. Yes nga sinti tugaana naye jangu nsaba nze nsalewo nti no kale kankuwe for promotional use zino ennya zikoze naye zino omukaaga kanziterekere album omuntu agule album yange sikuwa buli kimu gotunde album yange 13. Anti kati Cindy ota oyinza okuta album wali ataakamu akamu kati oyo ye mugenda mukola mutya kyekimu waba ayagala otunda akakaakamu nga CD we want to make sure nti alina wasobola ogiteeka nga teri asobola okubba right sales kati nga tugamba John Black atadde oluyimba mu lunone ku office ya uma buli muntu yenna alwagala you go and in this building we wali ba artist bonna gula t-shirt ze gula biki ebibye biri wano original from the person nga ate sente bwezivaamu zonna eza t-shirt eza nkofiira nga zigenda wuwe osanga tunaajjawo kawashi
tukirwanisa nnyo tetwagala kawoshi z'abayimbi nze wembeera ku stage ne ttiimu yange ne sente zonna zentaddemu fani n'ava eri n'asasula comfortably miliyoni emu table ate nenkya ne mugaba naye mpawirayo emitwalo 10 ompeeyo nalwadde it doesn't make any sense at all okiteeka kati ekyo kituswaza as an industry nti we have to do car washes for example for Evelyn Love kati ekitereeza ekyo is only one thing not giving you rental food it's policies tudiscussinga n'abanene Ministry of Gender, Ministry of Trade, Cultural Forum, abo wechiva. Na bagamba nti babadde bajja babikola Cindy. Nga tebigaana. Enforcement yegenda kuba itya. Tebigaana katirabayo. Anything that you do with the government, wali okoleddeko government. Kati I've done a show for the government. Nagenda ne performing in parliament. Nabanjeze sente mwaka mulamba n'emyezi 2 because they have a process of money. Tosobola genda n'ogamba mwana nayimbidde salenze mu mpaka ngende. Is a exactly invoices empanvu not because mbubaganye but ne wabanga yesala yagala kuyamba I know kuyitira mitendera and those things take a long time bweva mu office ye nedda mu ministry ne gunda signing paka ku LC simanya ani kansala kati wevi kutukirako ng'obudde buyise tebatulabye kwegamba tebatulinze ngabo batera okutulinza tuleme kubifuna balinza buli omu naye nze what I'm telling you is fenga okay at least me nja kigoba mpaka bakikole mfunye n'omukisa nti ntandise okufuna ku manifesto ya president gwe bagenda okulonda wa umma ekyo kyekimu kyekiri ku manifesto tosuubira nti oba oli awo ojja kituukiriza kinnumye nnyo nti Cindy Fina Mugerwa afunyemu problem naye ye secretary awandiika amabaluwa gwe oyinza okuba olina kyoyagala then she writes down now sindika ebbaluwa yes kati Fina is very brilliant when it comes to office things kati nze siri you understand me I'm very good with the vision ti njagala nengamba ani asobola ogiwandika gyawandika oli akola atya but I'm not good with paperwork kati Fina is amazing with paperwork nkulaba oyogedde nnyo ku kintu ky'okusaka nga musakira umma n'okutereeza naye waliwo engeri yabamu banene abali mu entertainment industry muno nga ayinza okuba amanyi ewali ekibondo kya sente obanga waliyo gye musobola okulobinga ebintu yena yesookayo naye yanjulayo ngazze kuwa abapromota ngazze kulwa abayimbi ebyo tubirwanisiza ebbanga ngazze kulwa abadijje okitegeera waliwo abantu ebawa obuwunga ebintu byonna mu covid ne bamugamba kitwalire badijje kitwalire abayimbi Uma by that time yaliwo temulina like abaaliwo tebalina kye bakola kati waliwo abantu abo mugenda balwanyisa mutya abatera okuteega emigaati nga omugaati baguulidde gye guli ne bagenda ne baguteega ne baguma bambi nga Uma tennagunonayo kati nga neeno tegutuuse kati yo example ey'okulonda omuntu nga Cindy nze bwe nyingira parliament from the gate bantegeera nti yenze of course okitegeera so obuzibu buli nti obutakumanya nti n'omuweereza omuntu naye nga bambi tebamumanyi ne bw'anaakuba kerere ne bw'akuba kerere ne bw'akola atya agamba oyanyi yayimba kyoyo okitegeera so those things bitulemesa kati omulala bw'aveeri nga ye munene bagamba woyo oli muveeko olifala simanyi nakumanya yayimba ki tomuwuliriza then you end up getting some guy nga yadde si artist naye kubanga ye bamumanyi bamulabako eyo bagamba oyo muwe because gwe tusobola okukola ki okwesiga oli tetumumanyi kati we mulonda somebody nga bamumanyi has a legacy ayina erinnya libaddewo ebbanga it's easy for them to represent you kati who is going to go and say they are Cindy and they are the president ani you understand what I'm saying naye bw'olonda omuntu nga teri amumanyi bambi tayina profile agenda tuuka mu parliament bamutunuulire bagamba oyo muleka agende tulinde gundi oyo gundi addako agenda kubabba sente eyo kankitwale nti ne bazeetega because Uma was not known abantu betwalinako bayite bannabategera nawe tuwogerera kati Cindy waliwo sente zigenda okuyita mu Uganda microfinance zigenda kuweebwa bapromota era waliwo abazigobako babadde ne mu nkiiko gye buvuddeko kati bwe byenkugamba omuntu omunene bwagenda nga bapromota we bakosa for example se baliwo abanene bapromota nga balamu omumanyi lwaki balamu azifuna because ali prominent bamumanyi not because mbu amagezi mangi naye we bamulaba bagamba oyo tumumanyi yakola eno show yakola teyeetaaga kweyanjula kyova yayambala ne t-shirt emu
nyonyolako alemeko nyonyolako aha chokola abayitako because yeah they know the face kati ogenda kumuyita omugaye mukuru lekera okuzisomola eri zitukire wano mu umma tuyambire wa mu ensonga kati aba promoters sagala kulwanira ezo nzaya kulwanira abayimbi kubanga manyi jezili kati nzazanya film owa film aba film they also have a representative kati mwe muli kubayimbi bokka tuli kubayimbi so recently about to get with all the other stakeholders ngabola baba gospel artists the film people they've been really wanting to join Uma which is a great thing so wetubeera wamu nze nsobola bogerera bonna yes naye babadde tebana bakujja abafyo bade balina ekyabwe nakati negolooza ebibiina ebingi banya bano bafirimu bano bagospel banya bano lwaki tebeekwatira ddala lumu nemubeera ekintu kimu nekizitowa kyekyalisinze naye ate kati tulina osooka okulaga amanyi ga Uma then abantu bajja kujja omanyi Uganda bweri bwekito bwe kiri any african olina osooka omulaga nti gwosobola then alyoka agamba owaaye but otherwise nobody is going to believe until you can do it mbadde mu meetings nyingi nnyo nti bwe nnyimuka netandika okugenda gamba kino kalina amagezi nga bulijjo balowooza ndi musiru you know what I mean kati olina osooka okulagako so Uma actually needs time to show its power and then people will join nze sigenda bagoba kyetugenda okukola is just establish Uma tubalage eki kyetusobola okukola then the rest will just join ebbanga ettono lyobadde mu bigere bya Waikibenda nga yakamala okulizayininga musajja wattu omanyi wange nno ejjo yankubiddeko naye yajja basobola wezivaako ebbanga ettono lyobadde mu ntebe eyo bagamba eyokya ekituufu eyokya tonafunayo obuzibu bona of course nfunyemu obuzibu obw'abantu nga abagamba Waiki nti no ye siridda waabwe nange bagamba Sheebah oli president wani naawani yakulonda kati mbalina naabo ffe tetusobola kuwagira tetusobola okitegeera abamu bagamba oli mutonyo ye banange buli kimu yeggwe mbalina naabo naye nze sifokasinga kwabo kubanga be batono yes abasinga bali mu Uma they bandaga nti no balina support tusuubira Uma okukkirira wansi Nakaseke tusuubira Uma okugenda Kemubende tusuubira Uma okugendako mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo olirapa kwa kiruddawa nga you are trying to look for new artists n'abalina talent okwongera okubagatta mu Uma oba nze nnyina okubanoonya nga nze ali Emubende nga nze ali Nakasongola nzije neewandiise gye muli era bwe kuba kwewandiisa nnyina kola ntya kati ffe we are about an artist atandise career ye so n'atanaba ali okwerowooza amanya biki anedda twagala onasazeewo so that means oli set up olina Facebook channel Instagram YouTube oli organize oli ready to work teweetaaga kuba na nnyimba nyingi neweziba bbiri nga audio ffe ne tulaba nti no ayagala kuyimba oyo gwe twetaaga so naterowooza nti bana nina talent can I come to Uma tojja sooka osalewo ate bw'osalawo do something about it then come and join us that is where we come in naye ate tulina ebintu abantu betwagala okukola nabo who do things like that kati nga bwogaya mno will Uma go all over the country tulina members Arua tulina Mbale tulina you understand tulina Palisa tulina Jinja we went in the lockdown twafuna time ne tugende tutuma abantu bagende by registering members from there. That's good, yes so we are actually going everywhere to get every artist kigenda tutwalire banga because Uma is not funded tuli mu funding eyaffe ebangamba nti kataba bagobere mu office kyo kituufu kati olwo office storage kubanga twasangawo amabanja ga myaka kati okwata mu sente zo twakwatira mu zaffe sinti twazimalayo ezaali nyingi yes so if we put some of the money down just kukakanya embeera kati ekyo kikola otya okikola ku lw'okwagala industry yes nkikola lwakwagala industry kati olaba also to protect my own work because wano wendi my music is being sold everywhere without my permission kuba memba be mwalonda tekuliko ba patron otegeeza ki abaana abatera okuyimirirawo mu mbeera enzibu yes tulina Mike Mukulayo patroni waffe tulina Halima yes as well ate munaye bacontribute munaye no the debt was really big atenga mwali mujigulawo wali yes bali babanja kuva obaddi like a really long time so bwe twatuukira we really needed help era ye naye yatuyamba and right now it's so much better ogenda okukola otya okuŋŋaanya sente za okwongera okutambuza emirimu gyawo tujja zitambuza you understand right now kati nga bola nti ompise ku interview last year wali omanyi ku Uma yes wali Julia but not to the point of you know like having to call because right now tutumbiza
kutuuliza sound to the point that mutuwuliza. World experience. Cindy, Mr. G, Bobby Wine. Okay, Cindy njagala kunzika such this interesting interview jetuwaddemu biki byoyinza okusembyayo ku nsonga ya umma, biki byoyinza okusembyayo eri omuwuliriza abadde akuwuliriza. Of course, tukiwunzike. Okay, first of all, njagala kwebaza for this chance, especially to speak for umma. Then of course emboozi gyetubaddemu ennyumya ennyo. So webale nnyo okunkyaza olwaleero mwenna abatulabe mwebale abatuwuliriza mulaba. Njagala obeebaza okuwagira Cindy as a brand okuva 2005 ne Blue 3 na leero mu 2021 mbebaza saali baddewo singa temwaliko singa temumpagira. Njagala okubazaamu amaanyi banaye mweyongere otuwagira. Nkimanyi right now tebannatuta bulungi naye bagenda tuta. By the way, abantu ekibadde balwanako nga bagamba nti boolyawo wandibadde obaako kyokola. I understand. Katumanyi it's a hard situation to be in because I cannot tell you there's no corona. Abantu balwadde nga mbalaba. So corona ye waali. So tosobola pushinga nnyo ng'olabira ddala nti nate babayimbi gye bali bagamba president ayogere ffe tusituke mu nnyumba batugule lwa mpaka. Kyangu nnyo okwogera nga tolowoozezza. It's very easy. But olina okulowooza nti your decision esobola ofuna gw'etta. You might be young not for corona. Naye ojja kuinviting abantu bakuŋŋaanye nene nkyaba banyumize nti munaye Cindy abakadde bonna abazze ku show yo bafudde corona. Okitegeera nange ekyo sikyagala. So it's really a hard place to be. Tulinde tulabe. Sisobola kipushinga nnyo because nange sagala. You understand? I don't want people to die at my show. So I cannot talk like that. I have to be sensitive. Yes, tuli mu nteesaganya bulijjo. Ndowooza owulira artist bagenze eggulu balazeewa. Tuli mu kuteesa kino ekintu kikoze mutuukayo ne baba ssente nga musirika temuddamu kuba mudomo. Sinze yes, but bangi kituufu basirika. But nze nkyali wano nkyabagamba. So konsindikira message ku Lagu nga umma mugenda mukola mutya? Yes, kati nga umma our members really were there for the event because you are approaching nga umma nagamba I want your members to come and support me. Finane tweyiwayo and even up to now we still have people still contributing. Ngabo manyi tuli mu time ya lockdown so tosobola suubira kinene kwa bayimbi tebalikola. But they are doing the best that they can. Nayenga, thank you so much. I love you all.